kakati bannaye twabadde tuli awo waliwo ebintu bye twogera omulembe gwaffe njagala genda mu kigambo tukyusa amagezi gaffe okubeera amajja njagala mulaba abanyarwanda kye bakola bannayuganda baatuuka ne bagamba bannange Museveni awo nga tukyali mu myaka 10 nga yakatufuga emyaka 10 bane twagala service delivery ko Museveni ati service delivery buli munayogana ngenda muwe entandikwa buli omu katumuwe entandikwa yekolera ebibye ne bitakola Kenneth jangu mu staff room jangu mu office bulira natugamba Museveni bannange enguudo mbi amalwaliro mabi tetulina masanyalaze bannange nagamba nedda mpijimba kutuddemu for service delivery mbawadde mukono mbawadde Wakiso district endulu ne zivuga mbawadde Butambala district for service delivery endulu ne zivuga mbawadde Gomba district endulu ne zivuga Masaka najikutwako Kalungu Bukomansiri simanyani hey Kalangala ajikutuddeko bani abakutuddeko akutudde kutuddawo for service delivery ni wasigala nga tewali makubo tewali masomero tewali malwaliro tewali masanyalaze ne Kampala teyina masanyalaze ebbanga lya myaka 40 ne Kampala teyina masanyalaze Kampala teyina nguudo gendo labe enfuufu Kampala ebinnya nga tukimubanjidde okuva myaka nga yakajja tumugamba munnange paka kati nga atuwa kye tutamusabye mulinnya ly'okugira ye n'agaziwa ye n'abaako bwabeera ye n'abeera bwabeera enguudo zeezo enguudo za mini ze zikyatukwatiridde enguudo z'obote ze zikyatukwatiridde amalwaliro gaabwe ge gakyatukwatiridde omunyarwanda takuwa kye weetaaga ne bwoba olajja n'otya wabulakira ku makya n'akulaga nti naakola abaganda tukaabye ne tugamba bannange Ssaabasajja Kabaka bannange Buganda tufa tugwawo ebintu bannaye ebintu mu Buganda bannange tufa abadde tuli awo nga first born wa Kabaka atuuse wamasinze first born wano Kabaka yekitaffe waliwo awakana obugalo Kabaka yekitaffe wamma kati Kabaka bwabanga yekitaffe kiba kitegeeza ffena we tukuŋŋaanira olwo nga nze mukulu wammwe mu lujja luno nti yessebo kati tugenda kwongera omutindo Buganda eryokedde ku ntikko ulira omutwe gunnuma ebintu ebyo takusula omutindo era Mukama atubedde mukwaka guno nga tutandisika wefuba okusitula omutindo n'ekitiibwa kya Buganda kisituddwa omutindo mu nnyimba yakyo uli abakuba engalo waliwo eyambuuzizza nti okuggyako Kabaka okumwesiiga nakyo ekitiibwa kya Buganda kirimu kyebirala ebyagala okutereeza namugambye jangu oweerufireeko era yonna gyali ndowooza awulidde olw'ekyo nammwe kye mwewuliriddeko ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongooseddwamu ngitongoosa
okuva kabaka lwe yadda kabaka Mutebi Gweŋŋanga ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwa naye buli muntu ng'ayimba nga bw'ayagala oba nga bw'alowooza. Nze siri mukugu mu by'okuyimba music, siri mukugu naye nina okutukuulira nnyo ebigambo bino eby'okuyimba ebya music nnyo, era abamanyi bamanyi kirokbaga nti oluyimba olwo ago majaani masa era ennuli ekisinga gasigala amajaani engati oluyimba olwo kaawa emmwanyi teriyimba lazima. Naye nze bye nasooka okuwulira ng'ebikyamu kyekyo kyennyini mwami Mayambala kyayogeddeko nti kabaka tumwesiiga kabaka yafuukako ebizibu ng'okiraba bulabi omuwandiisi wa Lutusiki yali aluubirira naye k'abantu bonna kye boogera. Ekirala okuluyimba ng'abaluyimba bakerebera okukerebera kiva ku bunafu. Ate omuntu yenna mmanyi obulungi akimanyi saagala mujama, saagala munafu, saagala n'okusabwana asoonooka, saagalira ddala. So ekirala kyesaagalira ddala kwe kuyimba ekitiibwa kya Buganda ng'abantu beekapye. Ate ekitundu ekiddibwamu kika twesiimye nnyo, wasangawo omuntu eyeesiimye ng'ate yeekapye. Weekapa otya ate nga weesiimye? Tebikwatagana, tosobola kuba nga weesiimye ate nga weekapye. Naye abantu bonna bayimba nga bali beekapye. Mulabe bano aba St. Charles bwe bayimba n'akamwenyumwenyu, omuntu eyeesiimye bw'abeera. Naye n'ebirala nawulira ebimu babyogedde ebimu naye mbiwulidde oluvannyuma lwa luyimba luno nga bitta amakulu g'oluyimba wamu n'embeera mwe lulina okuyimbibwa. Twafuna abantu ab'enjawulo abamanyi ebyennyimba music mu bukugu. Sitwogera bwogeza omuntu ng'alina eddoboozi ddungi, omuntu asobola kuba alina eddoboozi ddungi naye nga tamanyi music mu bukugu. Abakugu abo ne bawuliriza ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda, ennyimba ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo kwaya nga bayimba bawuliriza. Aba St. Charles Lwanga balondebwayo ng'abakiza abalala. Babangi nnyo 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 abayimba bamuyimbaga reggae. Muddeeyo muwulire vidiyo ze nakola ne secretariat ze nabawa ebiseera abaana ba twins bwe batambuza ekitiibwa kya Buganda mu nsi yonna. Ddayo owulire secretariat ze nabawa mu biseera ebyo ku Museveni ne Mayiga. Mujjukira ekitiibwa kya Buganda bwe kyayuza ensi yonna n'abaana ba twins nga batambudde ensi yonna ne bagatta kwaya simanyi 7,000 ne oluyimba lwa Buganda ne luyuya ensi yonna ne lutambula wonna everywhere you go. Ddayo owulire secretariat ze nababuulira ezaddako between Museveni ne Mayiga. Okujjako Abanyarwanda nga muli basiru okakasa Mayiga oli Muganda. Ekigambo ekyo kiri kumwesiiga oba kumwesiga. Ekigambo ekyo kiri to trust kabaka. Naye olw'okuba biiti y'oluyimba ne gundi kubanga kiri ku gundi esembayo ng'olina okukitwala kiwangaale kikkiriraawo naffe nga tumwesiiga nti we should trust kabaka gw'ogambye kumusimyalinganga bizigo. Naye Abanyarwanda muli basajja. Okakasa ekigambo ekyo kiri kumwesiiga oba kumwesiga. Olw'okuba oluyimba bw'oba olugira waliwo ekintu ekisobola okuba nga kiwanvu n'okifunzaamu awo kisobole okujja mu biiti y'oluyimba. Okusinziira mu biiti y'oluyimba n'okifunzaamu awo oba n'okiwangaaza kisobole okujyaawo.
kati okwesiga olw'okuba kiwangaala bakiwangaaza kisobole okutuuka wali ku gundi yakyo ku kavuya kikke wali naffe nga tumwesiga. It is to trust Kabaka, not tukumusimyalinga nga bizigo. Ate ne bwe kiba nga Omwoyo Omutukuvu mu original yakyo yagamba kumwesiga, tumwesiga ani ateesiga bizigo. Kati ekikuluma kwe kwesiga Kabaka. Ffe twesiga omusaayi gwa Yesu. What's wrong with that? Ensi ey'omwoyo omusaayi gwa Yesu gwe gutubikka. Bwe twesiga Kabaka ng'ebizigo, ekizibu okisangawa. Nze ne nkwata ebizigo byange ne ngamba Mukama, nze ne Ssaabasajja Kabaka tuli tuti. Obuganda Mukama, eno institution Kabaka gwe wamutuwa yakufuula Kabaka w'Abakabaka. Mwensiizo mu linnya lya Yesu ng'Omuganda, Kabaka wange n'Obuganda bwange, in Jesus' name. Mayiga ekizibu okisangawa. Tu kyogamba byonna by'otaayagale mu Buganda bagenda bikyusa. Mbuuze ekyo saakyagala gwe ngaani? Kyonna ky'otaayagale mu Buganda kigenda kuvaamu. Kyonna ky'otaayagale mu Buganda ogenda kijjawo. Kabaka ye yatumye ekitiibwa kituuke. Ekirala oba kibadde tekikola makulu lwaki mukituyimbisizza emyaka 33 Abaganda Abanyarwanda muli basajja emmenga awo. Mayiga bulijjo n'oluyimba oluyimba nga tolumanyi. Ekigambo kiri to trust the king. Ekigambo tekiri kumwesiga nga bizigo. Ne bwe kuba kumwesiga. What's wrong with that? Abana baffe tubasiige Kabaka. Omanyi ekyo oba ekyo. Omanyi Semudekisi gwe. Wali wesiizeko kyapambalaasi. Ng'omugongo gukuluma munda n'osiiga ku ngulu. Ffe Kabaka waffe yatuwonya ebituluma. Otugaana? Nedda obuzibu obusangawa nga twesiiga Kabaka waffe. Bannange, omuntu yajjirwa Abanyarwanda e Uganda awo. Mayiga agambye ate saabyagalirawo okusooka n'ensirika. Naye okuva wendi nga nze ndiwo ebyo mbijjeewo. Era ntongoza tujja kuyimba olukadde mulimba. Tugenda kuyimba luyimba lukadde. Ffe tugenda oyimba. Tetujja biyimba byebyo. Obusungu buva ku baana ba twins. Obusungu buva ku baana ba twins. Bali bagenda okululunkinga nga baagala Kabaka abeerewo. Mayiga yabamma appointment ne Kabaka n'ogaana. N'ayagala ye yababeera omugenyi omukulu era ndani ku mukolo ogwo n'abaana ne bagaana. Gendayo babuuzi. Amaanyi agali mu luyimba olwo mbwe kisooka muyimba mukerebera. Gw'oli mu bya kisiru byo bino ne gundi ne Sindi. Oyagala nguliko ya Sindi kwe gamba. Ndi mukoda. Neba nange Sindi yakuba oluyimba olwo. Allahu Akbar. Sindi yakuba ndi mukodo. Ndi mukoda. Ebyo Mayiga byayagala naye bamugamba okunaaba. Oyagala kutukunamiranga Sindi. Nze Mayiga nakulabirawo oli museegu. Mayiga ze enviri zosala Mayiga nakulabirawo oli museegu. Kati owulira oyagala kidongo mu luyimba lwa Buganda. Ne mukoda. Wabula banne omwana Mayiga yaseeguka. Sebo oyagala nguliko mu luyimba lwa Buganda. Kati bwe kikolebwa ku muti omubisi. Kitegeeza n'olwa Uganda lugenda kukyuka. Teeka waaga abo abasajja batutwala mu kukyusa Uganda, si Buganda. Anti akuba embwa abanoonya mukama waayo. Tolowooza mbu bakyusa luyimba lwa Buganda, bakyusa luyimba lwa Uganda, teeka waabiri. Mpaayo ensi, mpaayo oluyimba lwonna olw'ensi yonna oba olwa kingdom yonna nga lwanguliko. Nga gwe bw'olwagala. Mpaayo oluyimba olutagenda mpola. 1. Omanyi lwaki waliwo enjawulo wakati w'okusinza n'okutendereza? Okutendereza tuba tutendereza Katonda ataliiwo. Ankoledde ebirungi nayimba, nkoledde ebirungi natenda. Eye mulungi. Aleluya. Buka. Bwe mutuuka mu kusinza. Mwenna ne mwewombeka. Abooluganda tugenda kusinza.
Ozana omwoyo wa Mukama, Ozana omwoyo. Aleluya, Ozana kabaka. Omanyi lwaki waliwo enjawulo wakati w'okusinza n'okutendereza? Okusinza kugenda mpola, omutima gwo ne guggulawo kuba ne Katonda abeera asse. Ng'oyogera n'omuntu w'omunda, oluyimba lwa Buganda buli lw'oluyimba mpola bw'oti ng'oli ne Buganda, waliwo ekikwambala kye baagala kibaveemu. Nkikuddiramu ekiwulire. Oluyimba lwa Buganda amaanyi gaalwo, omwoyo gwa Buganda gwe bali mu kulwana nagwo. Ssaabasajja Kabaka tongoza okukyusa oluyimba olwo. Oluyimba olwo bw'oluyimba ebigambo ebirulimu abaalulo Katonda be yaluŋŋamya okubironda, waliwo ensonga. Mayiga njagala tuweeyo ensonga lwaki akyusa oluyimba olwo. Ye teyalwagala ngaani. Ye teyalwagala ngaani. Mayiga teyalwagala ngaani. Kyonna kyatayagala mu Buganda kyakuvaamu. Mayiga alina obuyinza obukyusa ennono n'obuwangwa bw'eggwanga Uganda. Hey. Ndabyewo omusajja oyo omusajja yani bannange, oyo omusajja yani waliwo awo ogusajja gwe ndabye gwe gwani ogwo ogusajja ogwo gwa Buganda gwe gwani. Oyo omusajja yani. Waliwo awo omutaka gwe ndabye yani abadde akuba engalo. Banisimera bidde erinnya oyo omusajja ya. Mazima ddala basajja mwe abakulu mutudde ne muwa Mayiga obuyinza ajjewo byatayagala mu Buganda. Tumubanja service delivery mu Buganda. Agambye Buganda okudda ku ntiko n'okwongera ku mutindo. Ekitiibwa kya Buganda kikyuse kizeeyo ku. Wowo Abaganda bagweredde mu makomera. Yeri gye kugambye Museveni tumugamba twagala service delivery nti Mbawadde district. Natuwa district ye Lakai nga Kasoro mugago okusinga district. Kasoro yagamba district Mbawadde ebimotoka ebikola enguudo kubanga temulina bimotoka. Mbongedde pavers wona nze ngendo bawa pavers ezigenda okukola wona enguudo mukaaga zonna enkulu wano zonna nze ngendo zirima. Kasoro mugago okusinga district. Kasoro mugagga alina ebimotoka ebirima enguudo. District ina neki. District esaba Kasoro abayamba abawe ebimotoka ebirima enguudo. Osaba service delivery bakuwa kirala. Mayiga kyova owulanga Buganda eganye okutereera nga bweri abantu basigala bakubanja n'oyogenda nga ogwire eddalo ku luyimba lwa Buganda. Ekitiibwa kya Buganda kiri mu Baganda. Abaganda bakyabawo obutimba bw'ensiri. Abaganda mwavuwazizza Abaganda. Ne bw'onookyusa oluyimba lw'eggwanga, ne bw'onookyusa biki, ne bw'onookyusa twekobe, ne bw'onookyusa olubiri n'olukola otya, eyo si ye Buganda. Buganda mitima gy'abantu. Kati ekyobugaga kye tubadde tusigaza kwesiga Kabaka naye omutuganye. Kati ne kutumutabule mu kyayi. Kabaka katumunywe omukyayi katumunywe bunywi bwoba tuganye okumwesiga. Ne bwe tuba tumwesiga bwesizinga bwe bwoto buwakiwulira nga buwakitegera. Wala bannange weewaawo Mayiga bankuggyeko obwakatikkiro. Okakasa ekyo ekigambo kiri kumwesiga oba kumwesiga. Okakasa nga kiri kumwesiga. Naye bannange baba Abanyarwanda. Mayiga yagamba yali tamanyi nnono za Buganda. Wabula omukulu w'ekika ky'Olugave Ssemakula ye yamutuuza n'amuyigiriza ennono zonna. Nze ennono za Buganda mmange ye yazinjigiriza. Zonna naziyonka mu bbeere. Eza Mayiga yatugamba Ssemakula ye yamuzimuyigiriza. Mu kufa kwe oyo musajja Mayiga ye yabyogera. Nze nayonka nnyonke. Mayiga okakasa ekigambo ekyo kiri kumwesiga oba kumwesiga. Katikkiro bikukujju. Katikkiro bicupuli.
Ndugo Semakula, yes, yagamba Ndugo Semakula ye yamutuuza n'amusomesa ennono za Buganda. Ennono za Buganda baziyonka ku bbeere. Ennono za Buganda ziri ku bbeere. Ennono za Buganda ziri mu musaayi kyovula baffe Kabaka tumwesiiga. Bulijjo kye kimusuza teyeebase. Abaganda beesiiga Kabaka. Teyakyagala. Wamusanza gweredde. Nedda. Kabaka wamusanza gweredde nti Abaganda bamwesiize naggwaawo. Bwe bamwesiiga kikuluma kooki. Bajjajjaffe abataka abakulu abeebikamu ku byamasuuti muli eyo musinika binnyo. Kyova olaba buli atondoka tuteekawo omwana muto. Kubanga abaana abato be babasinga okutegeera kisitusa kikubye engalo. Mayiga okyusa ekitiibwa kya Buganda ngaani. Balembe mukimanyi nti nno Mayiga ye Kabaka wa Buganda. Sebe ekyakikyusizza oswadde tujja kuyimba kikadde. Genda mu videos ennakola mujjukira ekitiibwa kya Buganda ekyo lwe kyakwate ensi yonna. Abaana bwe bakitambuza ensi yonna. Ebibala byakyo biibyo. Tewaba Omuganda ayimba ebiyimba ebipya eby'ekitiibwa kya Buganda. Kubanga lugenda mpola omutima gwo ne gwogera ne Buganda. Buganda neekutuula ku mutima. Abazira ennyo abaatusooka baalwana entalo. Mujjukira ng'oluyimba olwo tulusomesezzaako ku intaneti kuno nti twambale omwoyo gwalwo. Kati Mayiga gwonna atutemulamba agutwambuleko. Oyo gwe bayita Omunyarwanda. Ababadde ati Mayiga abalimbalimba nnyo ne mukkiriza mbuno olw'okuba adayinga enviiri. Mujja mutegeera ku mpaka, mujja mutegeera. Mayiga mujja mutegeera. Mayiga mujja mutegeera. Si nsonga oba onoomutegeera dde naye ojja mutegeera. Mbu okuzza Buganda ku ntikko tusooke tukyuse oluyimba lwa Buganda luno. Ddo bwe tumala okulwongerako omutindo tuluteekemu enguliko ya Sindi. Ndi mukodo, ndi mukodo. Olwo nga tuli mu luyimba lwa Buganda. Kyova olaba Mayiga tagwa nguliko, Mayiga tagwa mikolo, Mayiga tagwa ndongo. Kati mbwe ayagalamu obulamu, ayagalamu ekidongo. Ffe mu luyimba lwa Buganda tuba twagala kwogera na maama Buganda ku mutima gwaffe. Mpola mpola awo bwe tugenda okuvaawo nga tuli Baganda ddala. Wuliriza oluyimba olwo kigambo ku kigambo. Ojja kulira omwoyo gwa Buganda nga gukutemba. Balwana nagwo. Era Mayiga katukusomesa oluyimba olwo. Ekigambo ekyo tekiri kumwesiiga. Kiri kumwesiga. Naye olwa biiti y'oluyimba n'egunde engenda y'ebigambo. Waliwo ebigambo by'osobola okutemamu, okubuukamu, oba n'okiwangaaza kituukirire nga kitambula n'oluyimba bulungi. Ekigambo kiri to trust the king. Kale bwe kiba nga obadde okijjawo kuba kiri kumwesiiga, kati tukituumye kumwesiga. Obadde olina ekirala ky'obuuza. Mayiga kiri kumwesiga era otuganye okwesiga Kabaka. Mayiga otuganye okwesiga Kabaka. Omwana yajja najja ayimba nti katusabe kimu Katonda anunule eggwanga lyaffe, wano wetulaga wakambwe ebintu byo byakyoma. Kati oyo ye Mayiga. Ani alaba akaana ako ku TV kawulira nti ebintu byakyoma? Ani alaba akatambi ako? Katusabe kimu Katonda anunule eggwanga lyaffe, wano wetulaga wakambwe ebintu byo byakyoma. Kati ne Mayiga bw'atyo bw'awulira ekitiibwa kya Buganda. Ekigambo kiri byasoba. Naye Mayiga alina obwongo bwa mwana muto ku luyimba lwa Buganda. Mayiga ekigambo ekyo tekiri kwesiiga Kabaka, kiri kumwesiga. Naye olw'okuba luyimba kyanaanuulwamukko kituukagane n'oluyimba.
mbu Katikkiro obwo babumpe ayisa abasajja Kabaka siima omusajja wo asiima owirembere Katikkiro wa Buganda nkwate mayiga mube mu kkooti ya Kisekwa muteeke mu kkomera ly'olubiri nkwate mayiga muteeke mu kkomera ly'olubiri muteeke yasirike teri kumweyimirira obudde buwedde nako ekigambo tetugenzeeyo Mukama asomesa oyigirize batabani bo ne bawalabo kigambo kyo kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibaleeba nebalabya kibeera mu linnya lya Yesu amiina. Essula eyokusatu. Kale abooluganda abatukuvu abalina omugabo mu kuyitibwa okw'omuggulu mulowooza omutume era kabona asinga obukulu ow'eddiini gwe twatula Yesu eyali omwesigwa eri oyo eyamulonda era nga Musa bwe yali omwesigwa mu nnyumba ye yonna kubanga oyo asaanyizibwa ekitiibwa ekingi okusinga Musa ng'azimba ennyumba bw'abeera n'ettende eringi okusinga ennyumba kubanga buli nnyumba wabaawo agizimba naye eyazimba byonna ye Katonda ne Musa yali mwesigwa ye mu nnyumba ye yonna ng'omuddu olw'okutegeeza ebyali bigenda okwogerwa naye Kristo yali mwesigwa ye ng'omwana ku nnyumba ye naffe tuli nnyumba y'oyo obanga tunakwatiranga ddala obuvumu bwaffe n'okwenyumiriza okw'okusuubira kwaffe nga binywedde okutuusa enkomerero kale ng'omwoyo omutukuvu bw'ayogera nti leero bwe munaawulira eddoboozi lye temukakanyaza mitima gyammwe nga mu kusunguwazibwa nga ku lunaku olw'okukemerwa mu ddungu bajjajjammwe kwe bankema nga bangeza ne balaba ebikolwa byange emyaka 40 kyenava nnyiigira emirembe egyo ne njogera nti bakyama bulijjo mu mutima gwabwe naye abo tebaategeera makubo gange. Kasooka enkomekaawo njogera kukudduza bujja Bayibuli egambye bweti ennyumba ne bweba nnungi etya neeyitimuka neeba yakabi ku kitundu nnyiniyo yeyeegulira ekitiibwa yabeera n'ekitiibwa ekisinga ekyennyumba ekitiibwa ky'ennyumba kyonna kidda ku nannyinijjo nannyiniyo sajja azimbye ennyumba banna ate nno bw'okalaba ennyumba ani akasajja kazimbye ennyumba era ennyumba esitula ekitiibwa kyo ebintu bye tukola mu Uganda ebintu bye tukola for the better future bigenda kudda ku ffe y'ennyumba gye tuzimba mu ggwanga Uganda. Bayibuli egambye Musa yali mu kiseera kye n'azimba ennyumba ye era Bayibuli yogera n'egamba musome Musa nti ebitabo byonna bye yawandiika byonna babizinga ne babifuula Musa. Musome Musa. Abantu be Egypt bamanyi Musa osinga Yesu okimanyi Abayisirayiri abamu bamanyi Musa osinga Yesu ne mu Misiri awo Moses avuga yazimba ennyumba mu biro bye n'obwesigwa ebikolwa bye ne bisigalawo. Bayibuli egambye ezze emenya abantu bazimba mu mulembe gwabwe ne bagwetika ne bagusigaza nga bw'oyogera ku mulembe oyogera ku bo bw'oyogera ku bo oyogera ku mulembe ogwo. Kati naffe tulina omulimu omunene byonna byakolebwa Katonda naye ne Yesu najja n'azimba endagaano empya era buli lw'ojogera teyawukana na Yesu ne Yesu teyawukana nayo. Kati naffe mu bulamu bwaffe tulina omulimu omunene nga famire yo jjajjawo yakola omulimu gwe ne bamubbulamu n'ekitundu. Waliwo abantu wano abalina bajjajja bammwe nga bafuuka zooni mukalazi zooni Kigula zooni Mukasa Seero bajjajja bammwe bababbulamu ebyalo Kawempe Mbogo yali muntu n'azimba ennyumba n'azimba ebikolwa ne bisigalawo paka leero. Kati naffe Bayibuli egambye tutuuse mu mulembe gwaffe buvunaanyizibwa bwaffe okuzimba ekyaffe mu mulembe gwaffe. Gwe bitulema tunyiiza Katonda yajja abaana ba Isirayiri mu nsi y'e Misiri ng'abakoze nabo endagaano abatwala waka bonna abatuuse balamba naye okimanyi nti tebaatuuka. Si lwakuba Katonda yabalemererwa si lwakuba Katonda yabalimba ng'abajja e Misiri kubanga abaasimbula be bali balina okutuuka mu nnaku 40 nga tewali n'afudde.
n'ennaku 40 ezibafuukira emyaka 40. Katonda n'agamba kiki bano abaana baganya okuwulira tebampulira. Yagenda nga gundi akendeezaako abawaganyavu naye ng'endagaano yali yakubatuusa. Endagaano yali yakubatuusa naye ne batatuuka, si lwakuba yabalimba, si lwakuba ki. N'asalawo n'agamba kanti ase omulembe omuto guno omulembe omukadde gukome wano guli gutuuke. Katonda alina ebisuubizo bye yatuwa mu mulembe gwaffe. Bwe tutagattako kyaffe kye tulina kukola bisobola otusuba byo bijja sigalawo. Ba Ebeni bajja bituusa ffe bwe tutakitegeera. Ffe bwe tutakitegeera tusobola okufiira mu bisuubizo ebyo nga tetubituukiriza, nga tetubituuseemu. Kiki ekikireeta? Okukyuka tubeere bujja tudde bujja mu buli mbeera mu tuba tutuuse. Abasajja bakoze amanya ne bababbulamu enguudo, ne bababbulamu ebitundu nga bakoze ogwabwe. Kati ffe ogwaffe mulimu ki? Mu biro byaffe tuteekwa okuzimba ennyumba naffe tugizimbe mu biro byaffe esigalewo nga bali bwe baabikola. Bayibuli egambye bannange nga bwe nalayira mu busungu bwange nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Baamunyiiza n'ayogera mu busungu bwe nti tebaliyingira mu kiwummulo kyange. Tebajja kuyingira. Katonda si ye yamenya endagaano, bo be baamenya endagaano. Luganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba mu nsi yenna ku mmwe olw'okuva Katonda omulamu, naye mubuliaganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekyaleero. Omuntu yenna ku mmwe alemenga okukakanyazibwa n'obulimba bw'ekibi, kubanga twafuuka abassa ekimu mu Kristo, ganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiwummulo kyange. Mwekuume abooluganda, omutima omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okuba mu nsi yenna ku mmwe. Ekintu ekibi kwe kubeera n'omutima omubi ogw'obutakkiriza ne gubeera munda mu ggwe. Mwekuume omutima omubi ogw'obutakkiriza guleme okubeera munda mu ggwe. Bw'onoobeera n'omutima ogutakkiriza nti n'oweteeka mu mutima munda mu ggwe nti gwe tosobola bufumbo, gwe tosobola kufumbirwa, nze sifugwa musajja, nze sisobola mukazi bannange, obwo buvunaanyizibwa nedda. Kasita onookyetekamu ati bagenda kuzaliramu ewuwo. Gwe omukyala ati okyetaddemu tosobola bufumbo naye ate olina ewuwo, ate era ojja kutuuka ekiseera olina kyojja okwetaaga olimba, olina kyojja okwetaaga. Njagala tusibe. Weekuuma omutima omubi ogw'obutakkiriza guleme okujja munda mu ggwe olw'okuva Katonda omulamu, naye mubuliaganenga bulijjo okutuusa ekiseera nga kikyaliwo ekiyitibwa ekyaleero. Okukkiriza kukuyamba leero, byokola olina bikola leero, ebibala byabyo byebijja okujja enkya naye byokola obikola leero. Bw'oba tokikoze leero mu mulembe guno leero, bw'oba tolina kyokoze leero, waliwo olunaku olugenda okutuuka enjala ekulume oba omiisinga ekintu kuba tewakikola. Kyolina okukola okikola leero, ebibala byebyenkya. Teweeteekamu omutima ogutakkiriza gwe kasa weeteekamu nti ekyo tokisobola. Waliwo lwe twali tulowooza nti ebyobufuzi si byaffe, waliwo lwe twali tulowooza nti ffe Museveni tetukkirizibwa namugambako, waliwo lwe twali tuwulira nti sina byaffe. Tetulina kubinonooza ebyo byabalukwago. Kati ate balukwago batugamba bannange mutulwanirire, ate nga batugamba nga mutuule ffe tubalwanirire. Twali tulowooza tetusobola era ne tutasobola. Bwe twalowooza nti tusobola, kati eggwanga lituli mu mikono bwe liti. Nkugambye tusobola okujjako Museveni mu wiiki emu okuva kati. Ate nga kisoboka enjawulo okwekkiririzaamu, nti okwekkiririzaamu kwe kusinga byonna. Okwekkiririzaamu kintu kikulu nnyo. Bw'onekkiririzaamu n'omanya amaanyi go
ekyamazima nkubuulira ojja kuwangula enkwe z'omulabe zonna. Okuggyako buli lw'onoolaba nti tebikkwatako n'olaba ng'alemereddwa, ekyamazima ogenda kukkakkana ng'olemereddwa buli ky'okola. Kiringa ng'onootandika bizinesi, sooka weeteeke mu busobozi bwo nti ngisobola. Buli lw'otandika nti ntandise kugezaako ndabe oba eneetambula, era ogikola nga yakugezaako. Tosobola kufuna maanyi gagyongeramu, nanti buli kaseera ogamba ye bwe nnyongeramu ssente zange ate ne bifa bufi. Naye bw'otandika ng'otandise nti ogenda kuwangula, kitegeeza nti ojja kuwaayo omutima gwo gwonna, buli ky'onooba okola ojja kuba okikola ng'olina okukifunamu. Ojja kusobola okulya looni oyongeremu ekyo ky'okola kigaziwe. Naye bw'onootandika eby'okugezaako, okakasa nti osobola okusiba omutima ogwewula obukadde obubiri obwongere mu bizinesi esobole okutambula? Tandika ng'oli mumalirivu. Tandika nga weewaddeyo n'omutima gwo gwonna.